Kyafali muguru erinnya Tusooba Kabaka obujja bwagakolera musiga kwa muguru otwamina ffe ya leero osomye bonna byaffe. Osonyiwa Katonda totwala mukemebwa naye twenenye mubi kubanga Obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa byebyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ekisa Mukama waffe Yesu Kristo ekisa kitubeere n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimwe ky'Omwoyo Mutukuvu bibeere naffe ffenna emirembe gitaggwaawo. Amiina. Tubaagala nnyo. Tubaagala nnyo. Nzeera mbeesunze okubeera nga mbalaba. Abantu bekkata. Okubeera ng'okubalaba kuba bagenda gwe mulundi ogugenda okusooka okwetegereza amaaso gange. Matooke? Teri bummonde. Bannange ate eby'eddagala ogenda kulyayo ki? Nze simanyi nakumanya. Ngenda kulyayo sausage. Ezo gyeziri? Bwangu nnyo bwangu nnyo busangawo ababutunda wezibadde ekata walungi osinga Uganda lwaki tosigairayo ekata? Musanga mukyalimu abanjagala mpozzi nga bankooya awo nsobola okubeerayo. Netusaako katusukako wano hands for life abotto tulabise subscribing atanaba akuwanda boyugi gwe mukutu afetuwerawo kubanga tubawa ekyenjawulo na buli kati atugenda kuba tubawa olugendo lw'abano ababiri mpaka byonna nga binatambula side zekata asooke pia akuwanda boy so subscribe atanaba naye nga Bashadi Properties and Consultants nabo mbakujjukiza balina plot okukakadekamu n'okweyongerayo waggulu so gwe wenna atanaba kubanga okwatagana nabwe nabwe ya kusukunya omukulu somukoonako ng'oyagala nnyumba ng'oyagala ploti ebintu bino abenga abikukwasaganyisa. But Mr. Sheebah, how are you? I'm fine. How are you? You're very fine. Yes. Soka kuyimbire mukati. Kayimba kyova. Oyagala kuyimba kayimba ki? Leero kati kankwe. Tuwe akako kamu ne kosinga okwagala kalala. Okayimbire. Akanyimbire. Waliwo tubeesigeko era ye yakantwala mu studio n'akanyimbira. Akayinza okuba nga keebazaluza katuyimbe Bayibuli. Bayibuli gy'olina zibuuze ogisoma obanga ogitereka mitwetweyo ekyo nno kyakabi gisomye mukwano oliwona kufa yangu tusome ebbaluwa yino evudde mu ggulu ebigirimu nga bikulu nnyo era ensi kulabula Katonda waffe ayagala tumanye obubaka buno tujjuke tusome tuleme okuzikirira yangu wonyebo Bayibuli gy'olina simbuuze ogisoma obanga ogitereka mitwetweyo ekyo nno kyakabi gisome mukwano iwana kufa. Kati baako k'omuyimbira ak'omukwano konna koyinza okuba akujjudde mu bwongo. Muyimbira ak'oluzungu engeri gye tugenda kati bintu bya nnyonyi luzungu. Ak'omukwano? Oluzungu. Bwabulijjo talina keyekanga. Konna koyinza okwagala. Kano akagunja. Akagunja muno mumalu abdu. Nyimba. Manya kano akagunja I'm fucking away. Say I'm fucking away. I'm walking away. Kunja toka manyi yongera ko. Sometimes some people mukunja kayimba lokategeera yongerako buno buyimba bw'amaanyi siri nnyo omuntu wa luzungu olwo jona atamanyi luzungu gogenda naye naye ate bwo obuyimba bunnyumira wabunyimbira tuwe mwakala naye ako sekategedde bulungi I'm walking away. I'm walking away. No. Sometimes, some people. Kategeeza kimu egwe kata agenda kuwuuma oluyimba lwa luzungu ogenda mu bintu bya luzungu. I am a mountain.
I am a royal, oh, I am a people, I am a dancer, on the side in the Nkunja. Obuyimba butegeera. Oluzungu nga lungi. King Sheebah. Ebadde abinyume ojja gisobola. Oluzungu olwo. Kata agenda kuwuuma. Agenda gisobola. Kata agenda kuwuuma. Mama kafaananyi bw'otuuseeyo. Oyinza kuba kati ng'okola ki? Wakatuukayo bati, olaba wakatuukayo bati. Mbasaba ku mazzi gaayo nga naaba nga mpulirako fresh air. Mbasaba ku mazzi gaayo nga nywako. N'ebyokunywa byayo kuba kati byegomba. Obyegomba obiwulira. Kuba n'ebyeno tubinywa. Naye ate ebyeno era obinywa n'otawulira. Mukunja kale lwa nsonga engeri gye tuli tebifaanagana n'eri. Mukunja yakugamba eddi nti kati kaaweddemu dda tusimbula. Wabadde okola ki? Nabadde ndi wano nga neebase kati ku makya naŋŋamba kati naŋŋamba you Sheebah, undergoing the identity card is the there things in the people in the your sister ng'ategeeza ki nga muli gw'owulira ki kyotegeera? Ng'ategeeza nti nno tizuukuka tugende eri ewali mikwano gyange tulabe engeri gye batukwasaganya ku by'endagamuntu. Nandiruyize naye oluzungu naye ate abalumanyi bangi, bino ebigambo bikugwa mu maato, ebigambo ne bikugwa mu kamwa ne bikugwa kati awo lwannema. Abalumanyi be bakulemesa okutegeera. Oli mu kafiiri nga toli n'akusemberera kwegamba kaba kabulawo, awo kitegeera kintu kyali kituuseeko. Kituukawo. Ndi muntu wa luzungu naye ate oli kasita nsemberera oba n'abeera nga kale alogereramu Oluganda. Aboogera Oluganda mu luzungu bwemmanyi obutandikako nga businga ne kuwoba nga najjo lediyo ate lediyo yammwe nze tunasimbangako nnyimba ewaka bunaku naye ekisinza okumumalamu amaanyi va ku lediyo ate genda gendeyoza ebito ate genda ewaka genda olime osobola buyiga otuuse ebweru. Obadde okyanyumiza Mukunja nga akugambye nti tugenda. Nanyumirwa nnyo Nomawe Adun kamuyimbiramu nno. Wakayimba ako nali nfumba yali senga wange yakanjigiriza naye nga nze ebigambo abinjigiriza nkola ki? Mbikwata kakati okutuusa gye yaŋŋamba naye ebyo ogwo omuzannyo gwe muliko emmere ofumba ate ebigambo ayagala obimaleyo naye nga bigambo nali ndi wabbimala naye sabimala nasinga kugenda byakufumba era okufumba nkumanyi bulungi na buli kimu era okuyimba nembikomya mukulu. No matter what I do paka we nakawuliza akakayimba ne kannyumira nze nambu n'emiwabo nga nakawulidde mamaze manyi nyiza okufuna emiwabo nyiza okuva wano eno nga ndaba siimiridde nemukosa omulekawo nedda neneyongera wali eno nga ndaba siimiridde kagamba buli wekagenda mpulira nga nsenyedde mpulira nga kwegamba lw'oluyimba olukumalayo mpulira nze nkaga si kayimba buyembe mwe eddoboozi mutwala oba mutwala naye nze mu ini yange nze kaagala nnyo nekomanje kategeeza nemmere nyiza ogiteeka wali ng'okawulidde saamalayo naye nga bakayita no matter what I do all I think about is you anyway ni mumabu nanyuna mukris over you and I love you and I need you neria kwegamba tesana kumalirayo muntu ng'ate ye teyasoma nga tamanyi nnyo oluzungu kyetaaga omuntu nga yasoma nga amanyi oluzungu kati kwegamba aba asobola okubaka ebigambo ebyo n'abigatta ku biri ebirala by'amanyi kati omuntu waba kasita omuyimbira nga yeta nga kale nga omuntu n'omuyimbira kuba nalina mikwano gyange naye nga bo balaga bali ku WhatsApp zaabwe nembagamba nno kira katebandiiko nenzita manyi kintu okyenenya mangu katebandiiko naye nga olaba eddoboozi livaayo oyimba bulungi yakabasinga nnyo mibazi eri endala ez'Oluganda ngamba kambeerewo
Manyi buli muntu alina engeri gy'atambuzaamu embeera ye ne munda ye n'omutima. Ngamba kambeerewo kiraka mbayimbira tebaagala kiraka tekabanyumidde. Baba just beebuzaabuza bya WhatsApp ne kaba kabanyumidde naye nga Sheebah abantu bekkate yo basuubiza ki kati jojja baako obubaka bubagamba Bubaka baako kyonna kyolagamba njagala bannyambeko nnyanzireyo nsome badde nnyo fokasi y'abantu nga sisomi fokasi ebadde nnyingi genda naawe tewasoma oyo ayogera kino yasoma naye mu linnya lya Yesu nsaga nyongereko era nyongere ku nnyimba zino ze bamanyi kuba naye bamumanyi mukunja yansanga busanzi n'akola ki n'anjigiriza ennyimba ezo n'enzikwata kuba singa nali siri mukwasi mulimu omulala ebigambo ebirala nga talikwata naye kasita bigendamu bwongo oluyimba n'olukwata owulira ddala njagala banjigiriseeyo nsome sobole okuba nga ennyimba zimala kuba kati ebyo ebyekitundu bagamba oba maama yakoma mu kwitu ng'ate nali mugezi muzibu naye sitaani ono oba ekintu oba oli bannaye oba bakola batya oba oli akola bukozi kintu ng'ate nali mbutuuka naye omuntu nenkoma nesiteeyongerayo ng'ate okusoma nali nkwagala ekyuli nali njagala okusoma nzigula nali njagala njagala nkwata ebitabo mbirage taata tolabanga mukambwe gwe tewagendayo yagamba mbuno yankubanga mbo naye nga sikoze emirimu naye zeni nga manyi nkomyewo okubbaaga n'ebitabo byange ku ssomero naye nga mbituuse nze nakwatako ekyokuna naye njagala nkuwuya ekintu kimu omanyi okuba nga masita akuba embooku ng'asomesa maafi nze nga manyi maafi ne inki ne sayansi esisinga bye binnema esisinga ye baako naye njagala nkubulya ekintu kimu sitaani ajja lumu bannaye nga kibuyaga ng'omuzira kuba omuzira guyinka muntu bannaye waddayo otandikira mu kirasi ki tandikira mu siniya wanu kuba ate awo osobola okutuulako n'abaana naye wansi obwana obuto nkugambye mba nsobola nzungu ne otandika mba nsobola omaliriza oyagala kuba ki ng'omalirizaawo amalirizo kwaki okusoma njagala mbe tica njagala mbe tica njagala mbe nansi olaba ebyo ebintu va butombyagala njagala mbe tica ate njagala mbe nansi mukunja Sheebah ali serious nsonga bakuweera ddala eziso ng'okimanyi nti nno kati ozaalisiza ng'okimanyi nti nno eddagala oligabidde omukyalo onaafumba otya ate nga w'osomesa w'osoma mubeera nansi kyonna kyonna bulunzeeko ekyo ekintu kyangu nnyo mu mutwe buli kuva buto nkyemanyi nkyewulira ng'ofumba nsobola okusomesa ate nsobola okuwa nansi nafumba olina ofumbira omwami nedda aba alya ku mulimu ku makya breakfast njifuma abasajja baagala nnyo breakfast kati nze engeri gye neemanyi nti ekyenkya ndi mukugu oli mukugu nnyo mu kyenkya eminwe gibeera wali eri nensika bulungi nnyo ekinyanya n'enjiwamu okiwulira nengulayo oba tanywa mata nenfumba kyayi w'amata musajja tunemuwa kati ngenda nensomesa ndeka ekyenkya nkimuwadde lansi n'agirya gy'ayagala lansi n'agirya ku mulimu kati ate budde ekyobwalanki nga mugenda bba nsomesa mukunja atuwe essomero atuwe ezosoma newe okusomera yaludde omwana yali lwedde okuddayo okusoma naye ng'ayinza okutuula mu kirasi nga lwaki musajja wattu kibala eno wokikwatirako nsimanya mbuze njagala kukwana mugamba nedda basinga kwegombako wa maama nze naddala bannemerako nnyo kabina nze kuva buto ku ssomero ne kuva ku ssomero nga bagamba ye maama ng'olinga kasali mukusaasira naye okuva olwo neetuuma kase era kase balimanyi abawala bagamba kase balimanyi erinnya ly'ekasi wali olina nyashi nasi yo bambise nyashi sibyendiko ngamba akabina nga bagamba bannange ibo naye omuwala ono nga nange nga nyambale kambasa bagamba bannaye ono omukulu wa yunivasite abivaako nga mwambazi nga kale nze ondaba nga newemba nyina wenkoleraye
kale egyo wegiba tegirabise ogezaako ewa newemba nyina wenkolera nga obadduuka naye ng'akimanyi nti nsobola okutunda obugoye bw'abaana obwo obwa bebi n'obugoye bw'abaana abatambula abaddugaza okimanyi mba mpiseewo obwo obw'abaddugaza abo bwenjagala obwo abaana abato abo mbusuubulayo bulungi nnyo mu owiro nga nfunye egundi sente zange ntuula wamu nambagamba mujje mukole ki mugule obugoye baba basobola okugula jjukira baba bamumanyi Sheebah tuveewo kikyeweesunga mu nnyonyi neesunze maama okwetegereza abaamu abagimanyiira naye baba abasoose okulinnya mbeebaza era Mukama Katonda nti basabire ne ku ssaala essaala bagiyita sitafaayi mu ggulu erinnyayo kisibwe obwakabaka wabujje byogala bikolwe mu nsi nga weebikolebwa mu ggulu otwemmere yaffe eyaleero ate webale tubikkako katambaala webale twambaza ngoye z'ekitange ffe baani taata abadde emabega nga tetuli bwe tuti taata n'otujjayo mukama wange buli omu mukwateko buli gw'omanyi taata twegayiridde ne nannyini maka gano naye taata omwongere obwagazi n'obuwangaazi na buli kimu n'esente taata Yesu mukama nkwegayidde n'obulamu taata buli kimu yes alina gy'osinzira okutulaba ankwaniriza nnyo olunaku olwaleero Wonderboy UG gwe mukutu kwe tuli tubaagala nnyo mikwano gyaffe yonna gye musinza okuba nga mutulaba ndi ne mukunja atasera era nga ezimu ku nsonga ezampisiza ze tugenda okuba nga twogeramu olunaku olwaleero amawulire mangi alina amwagala okuba nga muwulira from him biki byayogera naki ekitambula essaawa eno mulamu bwo olula mubugamba butya mukunja banaye abatulaba mu ennaku kyano oba tutandikire wanga mangi tusookere ku ki ndowooza tutandike naki nga bingi tutandike n'ennyonyi ennyonyi eyo lwaki tetugisembyayo tusookere mu ki tuyitewa alisigala maama kagwa keketonye tali kulya mu lukwe kifaananyi kyafulumya ennaku bbiri emabega vidiyo edduka ku YouTube mwebala abalungi mwebala abagenze ku YouTube ne mulaba vidiyo ya alisigala maama badownloadinze akayimba ne mu bannange naye mpulira ennyonyi empunyako ennyonyi amawulire nga gakugwa mu matu ku luno luli tebyatambula luno mpulira gwe wampunyako owulira otya nkuwulira kisaawe ekyo kyokka owulira nnyonyi kikulindirira mpulira perfume z'ennyonyi ekisaawe kikulindirira nnaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omunaana abantu bekkata bafaani baffe tubeebaze tutya abatubeereddewo ebbanga lyonna otuuka wano thank you so much god blessing you so much mikwano gyaffe ennyonyi ze tubadde tulabanga mu bbanga nga ziyitawo bayi Museveni bayi Museveni naye Museveni weeyagalidde mu nnyonyi buli nnyonyi yafuuka ya Museveni ate buli nnyonyi yabeeramu anti bayi Museveni kati zigenda kyuka bayi Mukunja ani akutwala omulundi guno Ssaabavvulu w'ekkata bamuyita ali management yakwataganye ne mami waffe bamuyita Joke mami Joke abeera Canada ne bakola ku nteekateeka ezo zonna ne bateekateeka ekivvulu Semavvulu mu kibuga Doha capital city ya Qatar so nnaku z'omwezi 12 abaana ba maama buli omu waali abalungi baffe we are for the coming I am so excitement for the telling you of the coming of Qatar ng'ennaku z'omwezi 12 ogw'omunaana Uganda tusimbulayo nga 11 so amagye ga ghetto ababanda baffe mikwano gyaffe mwenna Ntebe road kwolwo simanyi oba tugenda kubanga amasannyalaze g'olina essaawa eno ne kati ali nange ebintu bya Katonda bibuzaabuza waliwo eyambuuziza Mukunja ekkata mugenda kwogerayo olulimi ki awo we mbadde ndaga ne mugamba oba kati gwe amanyi ennyo oluzungu gwo gwe baba batwala ffe tusigale
Omulala yakomenti bayage nakuyambeko. Omuyano omanyi omuntu walumwa omutima akomentinga komenti ye ng'ayagala akunyiize eri yagambye kati abo bagenda yimbayo biki ne mugamba oba batwaleyo ggwe. Bantu beebuuza ki kyogenda ddala okukolayo kuyimba kola komedi oba tewali kye tugenda kukolayo oba weekiri oba tekiriiwo tugenda kata ng'ennaku z'omwezi 12. Ye yatutegese yamanyi lwaki yatutegese n'alekawo oyo alabanga siffe omanyi okeera ku makya n'ofuna omukisa gwa Katonda n'agukuwa munange omuntu n'abeera wali n'alaba nga si gwasaanidde ogufuna ng'ategeerera Katonda agaba emikisa n'agamba Katonda omukisa yagugabye bubi gwadde tegulina riziki teweta kkoona. naye bukunja ennyonyi eno ennyonyi wagirootako ennyonyi nabirowoozaako nabyaga ennyonyi njijukira nayagalako okulinnya ku nnyonyi ng'omuntu omulala yenna naye ng'otandikirawa era naakajja nkitegeere tuli bangi abatalinnyanga ku nnyonyi. Mu Uganda tulimu abantu miliyoni 48 miliyoni lwafingi 5 miliyoni 5 tuwezaako miliyoni 10 ezaali zigirinnye okuba ekizibu okukkiriza bakadama ye basinze otweyimirira mu nsonga eyo bo bazirinnye naye gwe omuntu wa bulijjo simanyi nga togenda kukuba kyeyo n'ogirinnya bannange Mukama gy'oli Katonda oli mwesigwa oli wa buyinza oli wa kitiibwa simanyi ngeri gye tusobola kwebaza. Mami Jokeys may for the God blessing you so much. Weebale nnyo amawulire gansabandoza kuno byajja n'ogamba bizo bbange ebyali basooka ne babitugamba ne batugamba muweereze ebifaananyi ebikola posita muweereze paasipooti muweereze biki natwala obuvunaanyizibwa ne mbiweereza naye nga sibiri nako nga mmanyi bayinza nabo okutwesudiizaamu okitegeera ne mbiweereza nze ne nzira ku buvunaanyizibwa bwange ne nsigala nga tupika endongo yaffe ne tushuutinga vidiyo yalisigala maama tusigala nga tuli ku mulamwa twabadde tuli awo from nowhere nga batuweereza visa zifulumye ne batuweereza tiketi ne batuweereza gundi zi hotero mwe tugenda okusula kubanga tugenda malayo ennaku 5 ennaku endala mugenda kuba mukola ki keera kwebaka kulya kukirira mu hotero yagambye tumala okuyimba nga 12 nnaku ezisigadde tulambuleko ku nsi z'abazungu eyo bannange waliwo obuwagizi gwe tuyiseeko wali ku kisaawe n'agamba temwandivuddeyo nga muli kyekimu omwana yetaaga aveeyo n'olubuto omujjukira oyo faani we faani wa Sheebah ennaku endala mugenda kubanga muli mwezi osonga bwe tutuuka eri twefulisa olubuto ensi erindiridde anaafuna mmeka bagamba ali lubuto ataafuna olulala kati beekituufu naye bafaani nabo batuvugamu endiima olumu batuvugamuko supiidi wekubanga kwe kusalawo kwa Mukama naye Mukama waasalawo teriyo muntu asobola kugamba nti no Mukama agambye yesu okuzaala ofunisa olubuto bantu balusaba n'owulira nga ensigo zintawaanya ensigo ennuma bannange ndi mukibagamba emirundi emeka nti ensigo ennumamu tufune bujjanjabi ekyo nakyo kiveewo bagijjanjaba neewona bulungi katesitako kaawona naye kaakala kaafuna damage ne kakala naye nga ngezaako kyogamba baba abankako zaala bo nabo bagaye bo lwe beegaddanga omwana lwajja era nabo basiga ensigo neegaana n'agumamu n'ategako wano n'ategako wali n'asigako wali n'asiga kati nange ngezaako duliba olwo ne wadde otunyumiza ennaku endala mugenda bba muli ku nnaku endala tugenda batulambula ebibuga byeyo bagaye bagenda tulambuzaako olaba okoze maalo wano kati
anti kati olaba abantu ekitukozesa ensobi mu bulamu ofuna ekintu nga ekyeddala kikutomedde tokimanyi naye ate n'oyagala okakasa ennyo ensi nti bw'obadde okimanyi. Omuntu ayingira e Kampala ng'ekituufu tamanyi kibuga naye nayagala akakasa ennyo nti akimanyi, okola ensobi ate n'otandika naye ng'ate ekintu kyangu okubuuza abange ngenda ku kizimbe bwekiti kyekiriwa naye oli ayingira olw'okuba yaguze akapala akapya abantu abayitako buyisi kati ogenda okujjukira obbabuuza nti abange mutaasa kafeero mapeera yeeriwa nga baakulabye dda nga weema nansula kati nze kyova olaba kyesimanyi nzikiririzaawo sikimanyi nzikiriza ompita ow'amaalo naye nga nkulaze sikimanyi kati ennyonyi sigirinnyangako. Let me for the telling you the truth. Mu kika kya si famire yange naye mu kika kyaffe kyonna nga ne famire yange mwegitwalidde nze ngenda osooka olinnya ennyonyi ekika kyonna nze ngendo kati amaalo gonna kitegeeza nze ne wembaaga nga amaalo ngakwese naye ag'ekika ekiramba olina ogajjayo gaba gandiko kujoba bajjajja bano tebabuuzaako bayinza obba baalinnya ennyonyi. Bajjajja yanviirako n'okubonaabona kuno we baatwalira abajulizi yaliwa yadda mu kudduka kwekweka bajjajja baffe baali badduka emisinde kwaga kati ku byamu singa jjajja yakkiriza n'agenda n'abajulizi basireevu bano abawarabu be baatwala jjajja n'atadda mufubutuka misinde kudduka kwekweka nga yagenda ne basireevu singa ndi eri mu bazungu singa ndi mwana muzungu nga banzaala eyo singa nze b'Obama tuli eyo ne b'Obama tukiringa naye yadda mu kudduka misinde ng'ayagala sigala eno nga yeepiica kati teyatuwa kubonaabona era buli abonaabona kati bajjajja be tulina nnya jjajja eyadduka nga batwala basireevu bajjajja baffe bonna kati gwe singa jjajjaawe yagenda singa obonaabona bino ng'oli mu YouTube simanyi oli munnamawulire okola lugambo singa oli mugagga nga b'Obama kyawabule yagenda mugagga era abasinga naye oba toli mugagga oba mweru tebaba bubi ng'abaasigala ate abonaabona tafuna kati bali baabonaabona ne bagenda nga beetisse ebiki babakuba babasibye enjegere naye kati si ye mwava b'Obama n'abalala be tutamanyi abali eyo. So kati mwana ebweru eyo amaalo tugakole era tugenze ne tulaba ekisaawe bawa ekiri n'ennyonyi tugirengeddeko gye tugenda okulinnya aeroplane waliyo zi Qatar Airlines Uganda Airlines n'amawanga amalala agalinawo ennyonyi awo ku kisaawe ky'ennyonyi ogamba mbu aeroplane kitegeeza ati ennyonyi etutwala e Qatar airline yeefaanana eti ati ziri anezo ze kampuni bebigambo ebibeerako singa osanga ennyonyi tiwatukana tulabe tetulinnya bika bya nnyonyi tulinnya nnyonyi tetwayiga kunywa tetwayiga bika bya mwenge twayiga kunywa naye ng'onadda wakati abantu eyo nga tewaviika okomyewo mu nfuufu ekkata teri nfuufu ababeera ekkata mikwano teri nfuufu eyo enfuufu ng'etukubira maama singa omukisa guno gwajjawo mu World Cup ne tulaba ne ku ba Ronaldo ba Messi nali muwagizi wa mupiira nnyo ate nali musambi wa mupiira nnyo nali kapiteeni ku Cornerstone Primary School ne gye nasomera senior 6 nze nali goalkeeper nali musambi wa mupiira era ekirooto kyange kyali kyakufuuka nga Cristiano Ronaldo naye kimanyi bangi nolowooza lwaki tetwafuuka nange nga muntu walidde ne muba tulaba awo waliwo abaali baakabejja nga wasamba endiba naye nga kati omusanga oba nga bali ku ki banensi ya Museveni eno kiva ku ki eno gavumenti y'aba Museveni mwana bano abasajja buli kalungi baagala kabe kaabwe we kataba kaabwe waakiri bakafiiriza kyekizibu kyokka ekiri wano ne Uganda Crane yandibadde y'amaanyi ne tutandibadde na Uganda Crane yokka twandibadde ne za academy ez'amaanyi ng'oli ne waba tasambidde ku Uganda Crane waliwo ensi endala eyo ezimuyita ne ziga oyo omwana tumulabyemu talenti kajje asambire eno naye kati wano
ekirala baddira ebyobufuzi ne babidima mu buli kintu n'awateetaaga byabufuzi baateekawo ebyobufuzi kati n'omupiira baagusaamu ebyobufuzi buli kalimu baakateekamu mwana waani kati kyova olaba mwana gwolowooza bino bye tukola twabiyize jjo tubadde tubimanyi naye haso ya wano buladi w'oyitirawo gwamanya kyoyisemu so mwana ffe kyova atwebaza nnyo bafaani baffe mwana abatuwagidde abakoze challenge z'obuyimba bwaffe abasharinze abasubstructinze ku YouTube abakoze buli kyonna kye mukoze abatulaze omukwano God blessing you era tubasaba bataata ne bamaama nti omukisa guno ennyonyi eno eyekkata tubasaba era ne tusaba ne Katonda nti kagubeere omukisa gw'okuggulawo amakubo g'ennyonyi gonna ensi zonna ze twegomba nga abali e South Africa mwenna abalina ku zi connection abatera okukomentingako awo bali UK abalina abakyala basatu bannanga abali e UK Emily Smith abeera UK yali alina show gy'atubalira e London so mwenna abali mu nsi ez'enjawulo bataata ne bamaama ng'olinayo ka connection music mukama amutuwadde waali mutuconnectingeko yes mutuconnectingeko tujje tuyimbire abantu tetunnatuuka kweri level egamba nti woba tolina miliyoni 1,000 woba tolina $, woba tolina biki tetujja kujja tuteesa n'otegeka ng'ofuna naffe nga tufunayoko zituyambako okwongera okukola music omulala n'okubeerawo mu bulamu obwa bulijjo okubaako kye tweyongerako enamba yaffe ey'essimu eri 0755 32 65 55 MTN 0783 43 02 38 ezo enamba z'essimu oba otufuna oba noono Pro Live Wonder Boy osobola omugamba nti baagala abo abasajja ensi nnyingi ze twegomba okgenda mu Dubai tetunnagenda South Africa tetunnagenda ezo zi Canada za America zi England zo simanyi bulungi simanyi oba kizitowa kyenkana ky'okgendayo abali London batubuulire abali e London kizitowa kyenkana ky'okujja tuyimbireko abantu bafaani baffe abali e London bali bangi abali eka nsi kimwe batera okgenda America Canada America tusobola okgendayo ffe tomanyi ebintu byakato LGBT yeki ebisiyaga mu America egendayo bali babisiyaga bw'oba wabigaana bakabuga batokkirizibwa kgendayo ekitegeeza bwe tugaba ebbina nga tugenda nga tuyimbira ab'omu America singa obanga wabigaana awo tetujja kuyimbira nabigaana kyamugaanira byalimu ezo ensonga kireka ekyo okugenda oyimba eyo osooka gaba bbina kasita wenyigira mu kikolo ekibagaana ebyo tobikkiririzaamu okkirizibwa kuyimbira kati okuyimbayo eyo tuba tulina sooka olina okubanga wasirika nga tewabitegeerako nga nze nga tobirwanyisa tobimanye w'obirwanyisa kati nga nze ate okola zi vidiyo ne mbagamba ebisiyaga bibimbu eyo tebanzikirizaayo ka vidiyo ne bakalaba kwembasuubiza n'okukomaawo obakuizibwa kitegeeza nayo tufuna show yeeyo mu America ne wabawo omutima omubi n'akwata obuvidiyo bwange nga njogera nti ebisiyaga sibikiririzaamu n'akabalaga eri baŋŋaana okgendayo Asakayima bamukoze bati onnabiwulira yalwadde ki tojuke yagenda mu bisiyaga kati n'alwala ki anti yalwadde ali mubijjo era nga kirowoozebwa zezo ensonga naye kyemugamba n'abalwala bonna bamala balya bisiyaga bonna bakatolobwa eyasipiriza information eno agamba yeyo ensonga zimu ku zo Asakayima nze ndowoozaamu nti ayinza okuba alina oba abantu abawalana ng'alina empala naye n'entalo kubanga kati oyagala kugamba nti ne katolobwamu okufa baamulya bisiyaga oyagala kugamba ne jjajja Ichuli baamulidde bisiyaga n'afa okitegeera nze waliwo oyo Asakayima ngezaako nnyo omwetegereza naye ono gayinza noba si muli wa bisiyaga musajja wa violence ayagala teeka buteesi just mulalu bulalu
ebintu bingi eddalu litukozesa ebintu bingi abantu ne batuteekawo ne babako bye batuteeka naye nga Jesse gwe oli mulalu wazaalibwa bwotyo no abantu bwe bakulemezaako ekintu kati nze olwo natuukanga n'abantu nga baŋŋamba naye Gaaya alabika oba mugwi wa ddalu alinga kiri eyisa ng'ekigwi ky'eddalu ebizo ebyo babimbuusa naye kati wendaba okiŋŋambye yesi nga nkikkiriza okuwa emirembe okitegeera olekerawo okubuuza kuba nze saagala nnyo omuntu obeerawo mu kwemalako emirembe nze njagala weube mu ddembe woŋŋamba nti mukunja tolina magezi lwaki nkuwakanya nga nkugamba sirina gwe beera n'agago ne mukunja totegeera nti ye ani abadde yagamba nti ntegeera okitegeera bw'oba kubanga buli wobeerawo abantu aba babeerabeera ku social media tosobola wakana na social media eyo gimalayo w'ogamba nti obeere mu bulamu bw'owakana nabo weeretera depression z'otajja sobola kati kyova olaba nze oluusi mbawa papa Misa Kisemakula yanjigiriza ekyo ekintu yaŋŋamba yegogaba wiini oli gimuwe yegogaba wiini nze baana ba yatubuulira tuli awo ku papaazi yatugamba nze baana bange ebimu ku bimpangaza ne mundaba nga wondaba ngaba nnyo wiini wendaba biyingiddemu ennyo kaayana nze si kaayana nga nkuwa wiini ng'ekyo kivaawo nga obulamu butambula nga tugenda era banaye papa taata simanyi mukama nga sinnagenda taata kulinnya nnyonyi kuba taata nsaba kunoonyaako taata Misa Kisemakula taata nkwanjulira ekkula taata tugenda kulinnya ku nnyonyi bulijjo nkulaba ozirinnya taata ne weekubye ekifaananyi walayi ngenda kujjayo ku papaazi ndye ne ku kamere kali eri nga sinnalinnya nnyonyi sajja nina akamere abo bulaadi nja kuyitawooko ngende bambi mulabeko mugambe eddadi tugenda kulinnya nnyonyi ani omulala gwe tulina okugamba yogera wali ku Haji ne papa Ajaluna Mubiru kyali nnyo wa King naye yamulabanga biri ebiseera then ani omulala Pastor Bugembe taata bannange watusabira taata Maama Fiina omuntu watakuggyako mukisa akuggyako kisiraani nakuggyeko omukisa ku bibiri otwalako kimu at least Spice Diana naawe kati ofuuse ensonga mu ggwanga omuntu watakuggyako mukisa akuggyako kisiraani naawe nakuggyeko omukisa King Saha amafuta g'ennyonyi taata abantu bangi sobola bamenya bamalayo bwe tuddako ku nsonga ziri eza music kati nnyo twekoneyo omukonya King Mike alina show olunaku lwe lumu Sheebah yategekako show olunaku lwe lumu essaawa eno wetwogera amawulire agali mu kutambula ennyo Sindi era ku lunaku lwe lumu yataddeko show music industry enkokola lwaki abamu baluza zifuuse enkokola abamu tulabanga competition nga mukunja atasera omuyimbi w'amaanyi gwekirabanga ki ekyo balina show lunaku lwe lumu ku lunaku lwe lumu naawe yalanga King Michael yasooka oteekayo Sheebah n'amuteeka ku lunaku lwe lumu Sheebah kalungi kati ne Sindi yatadde ku lunaku lwe lumu Michael olunaku abadde yalugula ekivulu ekisinga okujjuza Uganda kitirabaamu abantu kati balire ku 1,1 kale 1,1 Uganda tulina population y'abantu bameka 4,48 kati kuliko abatagenda mu bivulu kale tusigazeewo 2,2 zezigenda mu bivulu 2,2 ogambye ekijjudde ennyo oli aba n'omutwalo kitegeeza basigadde 19,000 2,000,000 ziba 19,9 mu miliyoni kati abo bonna abasigadde tujjewo ekintu ky'okugamba mbu ekyo kintu nagirabe basimbye nnyo mu Sheebah kalungi olukongolombo olw'okuba abadde mu federation Sheebah tuleme gifuula nnyo nsonga tuleme gifuula nnyo lutalo nti olw'okuba ategese ekivulu buli omu kagikozese nga advantages okumukuba mbu yabadde mu federation bayimbe buli omu akuba endongo bafaani bajja kwesalirawo
kankulaga olunaku ne we lunaabanga lumu ne tugamba tuleke King Michael yekka y'abaakola oba tuleke Cindy yekka y'abaakola oba tuleke Sheebah Kalungi yekka y'abaakola sitiiru waliwo abatagenda kujja. Buli muntu walina abantu be Katonda be yakutegekera nga King Michael oba kyoga bayinza noba nga tebategeseera Michael kitegeera kyengezaako okulaga. So eyo mentalitation tugijjewo bonna nze kyensaba abawagizi ba Sheebah Kalungi, let us for the supporting Sheebah Kalungi. Abawagizi ba King Michael, let us for the supporting King Michael. Abawagizi ba Cinderella Sanyu, let us for the supporting Cinderella Sanyu. Bonna balungi, bonna banna Uganda. Naye gwe buli woddawo mbu ate oli yatadde ku lunaku lwange waluwandiise wa Katonda n'akuwaako layisensi nti gwe alina oba nalwo wekka. Okitegedde ebyo kakati nga tumaliriza Kabasito yagamba okunja sente z'ennyonyi yazirya essaawa eno ogenda bweru. Kabasito mpozi yaliwa Kabasito ensi yonna emumanyi Avumasi bamuyita Kabasito yagamba atya sente z'ennyonyi eyasooka ez'okugenda okukima awaadi mukunja ataseera yazirya. Yatuwa sente meka mpozi yayogera bwongezi manyi oba yabawa mmeka taaliyo yayogera bwongezi teyakulaga ka screenshotting mukunja ono ataseera sente yazirya. Kakati agamba wagulamu emmotoka mukunja ataseera essaawa n'agenda bweyo kikyoyinza okumugamba anti kakati kubanga hanize engeri keri nti tugenda linnya ennyonyi mbadde nsaba ennyonyi ndabanga ekintu ekyamakulu ennyo kati mbadde nsaba ebitalina makulu tuleme biyingiza mu nnyonyi yaffe talina makulu talina nakyagamba ndabanga nze simanyi wemba ndaba bubi mugenda mujja kumpa bulamu ne bafaani bange abalungi bajjako anti kyendi okugamba nti ne bafaani bange abalungi bajja kumpa bulamu naye nze mu kulaba okwange ndabanga ke biyingiddemu ennyonyi okulinnya ennyonyi ndabanga ekintu ekyamakulu kubanga tokeera ku makya n'odduka ng'akabooda n'owalampa erimu ne processing simanyi ID simanyi visa simanyi wolo simanyi erimu ebintu bingi kati ndabanga mukama waleeta wakuwa opportunity bwetyo ensi n'ensi buli omu gy'akaabira kati ate tuddire amaanyi ensonga y'ennyonyi ate tugigatteko ebitalina makulu. Ndabanga Katonda ayinza okumubonereza n'agamba kaakati gwe osaana kibonerezo nkuwadde essowaani y'ebifi by'enkoko ate oli kulwanagana na bali oli kulwanira kiringa bakuwadde ekifi ky'enkoko essowaani ate osigadde olingiza oli akutte ka mukene kitegeera teba nsobi simanyi ojja kumpa ndabanga ebeera nsobi so wano wetulaga wetutuuse Katonda watutadde ne bafaani baffe abatuwagala we batusapooti nze ne batuteeka ye faani waffe wabanga amanyi nti naweerezaayo kino ne tukiweereza mukunja ne tukiweereza kino bwe tuba tuguze emmotoka nze nsuubira oyo faani kyaba yali yayagala buli wojjanjaba omulwadde osanyuka omulaba awona atereera kati oyo faani waffe yekka nakyagamba nti nabawa kino asanyuka nnyo buli wawulira era ekyemmotoka ekyo nsaba wetuva ebweru nga tukomyewo bye tuyinza okusookerako tusabe Allah atuwa amakungula amalungi tufune akasente nayo tujja gituukako ekitegedde era nayo tujja gireeta kubanga ebyo ebirooto byonna mukama waba tulinyisiza nnyo nkitegeeza n'emmotoka tujja kola ki tujja kugifuna era nayo tugisaba mukama so olwa faani waffe atwagala ennyo oyo yafunye essanyu nti abaana bato bapisa ekintu mpaka ku kulinnya nnyonyi twagala okugamba nti weebale nnyo okutuwagira then ku lwa munnaffe abo be mutunnyonnyola n'amannya gaabwe kati ninyo
twagala okumugamba katukamugambe kano jja kamutwalire mugambe wonna we twamusobya ne we tutaasobya ffe bakyamu gutusinza atuwangudde wano Hansful Live abottulo tulabise subscribing atanaba akuwanda boyugi gwe mukutu affe tubeerawo kuba nga tubawa ekyenjawulo na buli kati tugenda kuba tubawa olugendo lw'abano ababiri mpaka byonna nga binaatambula side zekkata Sokipya akuwanda boy so subscribe atanaba naye nga Bashadi Properties and Consultants nabo mbakujjukiza balina plot okukakadde kamu n'okweyongerayo waggulu so gwe wenna atanaba kubanga okwatagana nabwe nabwe oli akusikirira omukulu osomukoonako ng'oyagala nnyumba ng'oyagala ploti ebintu bino abenga abikukwasaganyisa bwe tulabise bye bye.